amanyi bampita OS Suna sinzidde wano ku White House Music Makindye kalenda. Ladies and gentlemen, oba abaami n'abakyala, sitera nnyo okuvaayo kwemulugunya oba kwekalakaasa okuggyako ng'ekintu ndaba kyetaagisa. Waliwo embeera egenda mu maaso, ffenna tuyise mu buzibu nga bannayuganda. Covid atulumye, buli omu amulumye, atulumye mu bulamu n'atuluma mu nsawo na buli kimu. Wabula kyennyamiza nnyo okubeera nti ate wakati mu mbeera y'okubonaabona eno abantu abamu bagitwala nga advantage okubeera nga bo bekusa embuto zaabwe, ekintu kitali kirungi. Yes, ffenna twagala okukusa embuto zaffe, teri atayagala kufuna. Nange bwe bampitira akasente sisobola gana genda kafuna. Era ffenna mu Uganda tuli babbi, okuvira ddala kuba tutwala waggulu mpaka wansi, ffenna tuli babbi. Wabula ababbi abamu tulina emitima emirungi egyagaliza bannaffe. Kino bwe bobbi ekintu oyagala ne munnaalyeko. Ne mulimu agabbi nga gekkusa gokka. Ababbi abo abeetaaga mutufu okuva ku nsi eno Uganda. Njogeza busungu, wampulira obusungu mwana. Mwe gayimbi mmwe abagende wa Mr. Salim Afande Salim Saleh. Ne mutandika omulimba ne mujjayo sene ne mugenda ne muzira ne bakyala bammwe waka. Mwetaaga kukomerera ku misalaba mwana. Ebyo bintu mwe bu promoter simanyi bwe balunywa mmwe. Obuyaye bwammwe obwo. Afande Salim Saleh, President Museveni, aba bayimbi abalina access okubatuukirira babalimba. Ba promoter abatukira babalimba, baana bali eno bafa babonabona. Government mu okulabira muntu owaggulu n'owansi. Mufudde ku bantu bawaggulu bokka. Ebyo bi online shows bi concert yebyo bya kisiru temuli makulu. Gasiya mwerere tewali afunamu. Okujjako era abo abanene ababatukira be bafunamu. Era ezo sente kati balunywa, huizi balunywa. Okwata otya n'otandika okubeera mu nsonga z'abayimbi, omanyi okuyimba. Wayimba ki? Buli muyimbi wa Uganda ayina ennamba y'essimu ng'eri registered ku mobile money. Buli DJ ayina ennamba y'essimu eri registered. Buli muntu yenna ali mu art ayina ennamba y'essimu. Government omba musobola okukwata akalulu ne mukatuusa ku muntu owansi asembayo ekyannamukaaka. Obi Masaka. Lwaki tusobola kukwata n'omanya nti abayimbi mu Uganda muli bameka kuba twa registering nga tulina ebibiina byaffe. Lwaki sente ziweebwa omuntu omu nga tetwamulonda na mulonda, ffenna tetwamukaanyaako. Gwe kwata sente zange ziteeke ku simu yange nina mobile money. Nti ezirwa. Ati nkugambye babo abalunywa simanyi bane bu promoter obwefula nti bu promoter ne bugenda ne bujja sente z'abayimbi ne buzirya. Kye nkugamba. Gwe kwata sente zange ziteeke ku mobile money yange. Nze ngende nkola emirimu nyimbe. N'ebyo by'okuddaawo abantu ne bekolamu bubiina abayimbi mukaaga abamanya ne bajja eyo olw'okuba bo balina access ezibalaba. Abamu balina mu family z'abantu abamu abanene. Olw'okuba yasobola okutuukira Mr. Gundi. N'agenda n'ajjayo sente za abaana bali eno babonaabona wansi. Government please. Endongo tukimanyi ffenna twakikkiriza nti mu butuufu government yaffe tefa ku music. Waliwo ebintu ebiri South Africa, waliwo ebintu ebyaliko Congo okubeera nti music baagala omusaanyizaawo ddala. Naye nga music contributing ekintu kinene nnyo ku nnyingiza ku byenfuna by'eggwanga. Nti kati ekivulooga nti kidde ku TV, government eba tegenda kuddamu okufuna musolo gutegeeka ku kivulu. Ngate tuba tutegeka ebivulu tufuna emisolo. So mu bufunze busungu nina bungi ne kwogera nandibadde na bingi naye kyensteesa mu bufunze ezo shows eza TV kakati akambuze omuyimbi ali embalala agenda kola atya, omuyimbi ali Busia, omuyimbi ali Mbale, ezo gundi zandibadde ziri regional ositegeera. Ne kakati biri eno Kampala abayimbi tebali Kampala yokka, abayimbi bali mu Uganda yonna. So mbadde nteesa government please muve ku abo abantu abatuukirira olw'okuba balina access batuukira ne babalimba. Mwina obusobozi obukunga abayimbi ne bajja oba bazeewa oba mubagaye nti mujjire na kivubo banambole ne mba meetinga abaana ne basubmitingayo information yaabwe bakwatako nti namba ya simu nini namba bikoze bitya sente n'ogiwa omuntu omutuufu. Government yaffe eno ekibavumiriza kana kibabuulire government ekibavumiriza kwe kwesiga abantu abakyamu ne mbawe ebintu babitwale mu bantu abantu ne bitatuukayo abantu ne basigala nga babanyigidde. Maybe mwandibadde mutufuga emyaka 10 tetufaayo naye mututuuseeko ebintu byaffe services zaffe nga temuziisa mu bantu. Ekyo kimu. Ekyokubiri omuntu yenna era kino buno obubaka bugenda wa direct wa president wa Museveni nti naawe wafugibwako notuka ekiseera n'olaba nti enfuga tekusanyusa n'ogenda olwanirira eddembe n'olirwanirira mu ngeri yo ne kakati ate kakati ffe
bewalwanirira tuli kuki okubeera nga ndi wano nga akakukulu k'abantu kajja ne kakusinkana n'okakolako atoloka n'akalala akatalina busobozi kusisinkana. Nze kati nowevira waggulu nga nteesa nti gavumenti Fande Salim Saleh, Mr. President Museveni, tubasaba mutuuse ebintu ku bantu we birina okutuuka. Abo abavubuka abajjayo ne bababuzaabuza bakkusa mbuto zaabwe, abo abayimbi bayaayi abababuzaabuza, ffenna tuli bayaayi ne muffe mulimu abayaayi abaagaliza bannaabwe. Naye abo bonna bwe mulaba babatuukirireyo gayaayi gabbi tegasobola kutuusa kintu kyonna bannaabwe mubadde waabo. Ate abo bennyini batuukire ne beeruma n'okwerumaaluma ne batandika okwekolako ebikyamu. So mu bufunze twagala bwenkanya industrial music ekinyiziddwa ebbanga ddene nnyo. Kati kana kaseera ke tulimu kati kakazigizigi, abaana tebalina bibale, tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa. So nze manyi nti nsobola okuyiiya n'enjogera ekigambo kyonna eri eggwanga. Waliwo abantu atasobola kuvaayo okwogera. So njogerera abo abali oppressed mu mbeera eno gye tuyitamu. So mu bufunze government bino bisho bye mututeerawo, omwana n'afuna emitwalo 20 mwe mulowooza bamuwadde million 5. Aba basajja abaana babawo emitwalo 5 mbabe temukimanyi gabbi gayaaye. Era nze bisibimanyi okujjayo nga ndabye sente zitegereka ku simu yange, nze bisisobola nabibeeramu. Sifaayo kikye mugenda kwogera, simanyi babalunywa mugenda lisuna tetukwetaaga biki, I don't care. Neze nwanirira muyimbi atalina bwogerezi ssaawa zino. Kati gwe togenda kuyimba yo. Saagala babbi. Nze suna akatono nnyo ke mundabeko nga nwanirira Uganda music, ndi muntu ali genuine. Nvaayo n'enjogera ensonga nga bweri, abankyawa ne bankyawa ekyennaku tulwenvaayo kukozeemu okulwanirira Uganda music tubeere tutuuka. Abayimbi tebaagala kukibeeramu ate ne babeereyo mu bitanda byabwe nga bakaaba. Abayimbi ba Uganda ebbanga batukolamu da divide and rule temukimanyi. Ebbanga limunaamala nga tetwegasse tetukolagana. Era nze mbadde ntesa buli muyimbi yenna awulira nga alumizibwa. Mujje wano ku White House music twekolemu omulimu tutuuse okulumizibwa kwaffe eri abakulu. Agagayimbi agefuula agayimbi aganene gabbi muli gabbi. Ffe tulinayo waliyo ebyafaayo by'omusajja yali Bungereza bamuta Robin Hood. Muyinza okuba mwamulira kabatamulirako musomako. Yali musajja nga noble man nga wakabi. Naye n'afuuka omubbi. Naye ngabbira abantu abawansi abatalina mwasirizi. Nemwe ne mugenda mwali adda ku ssente emyaka mingi. Ne buno obuse muvuba mu kidiba ekinene ne mu kadiba katono ne mu kidiba ekinene. Obusente obw'abaana bwe babawa ne mutandika obuyo ne mubulwanireyo ne mubulya akakeke katono bwe kati. Temufe mwe mulooza mulya sere z'amamwe temufe. Enjala nga bweruma omuntu omuyimbi omunene bweruma n'omuyimbi omuto. Abayimbi bali okuyitowa okulangiza kutandikawo n'ekibiina. Sirina kibiina kye njagala kutandikawo. Seetaaga kutandikawo kibiina kuba ne Uganda ne kibiina ky'omuntu kyali atandise ne kikola kukimbuli. Kiwe erinnya kyogamba tekola. Wume ekolera abali kakiiko. Tekolera abantu bali wansi waayo abaana beeweereza. It doesn't serve abantu abateekeddwa okusaavingibwa. Wabula esaavinga yo nga yo mbuto zaabwe. Ago gonna gayaaye. Ababbi abawedde emino abaliko ne receipt. Babulira mazima. Abo bonna babbi nkizeemu. Ayagala ajja nnundu wano ku White House muli babbi. Ekyo tekikyukamu. Abo bonna babalunywa babbi. Anti kati kyenkugamba tombuuza details. Kubanga okimanyi singa tebabadde babbi sandi badde wano nga complaining. Mukitegeera. My dear seetaaga muntu yenna kunkubira simu. Zinwanirira muntu gwe mmanyi nti talina bwogerero. Ekintu ekirina okukolebwa ensi gye tulimu kati. Ensi gye tulimu nga bw'okutte smartphone nga bw'otukutte kamera nti omuntu agende ku TV yo andabe. Ensi gye tulimu tulina smartphones, abantu bonna balina amasimu. Bali registered ku mobile money. Kwata sente z'omuntu zituuse nga gavumenti eretusuubiza. By the way, ona banja sinafuna sente zange. Mwatusuubiza sente. Ekyo kyonna kyo kiri awo. Kyonna kyo kiri. Sinafuna sente zange. Ekikulu kya byonna. Kati mbagamba nti essimu eno nze nina line yange registered. Kyemmanyi abayimbi bonna tosobola kubanga oli muyimbi nga toli registered. Tosobola kuba na namba ya simu nga toli registered. Mukwate sente muziteke ku namba zaffe kuba mu MTN gye ziri mu Airtel gye ziri oyo data gyali database wali basobola okuga nti netwesortinga
sente ne zijja ku ssimu zaffe mbeegayiridde n'ebyo nti omuntu omu aggyeyo ssente azitwalira abantu 100 ebyo gavumenti mwenna namwe mukimanyi tebisoboka tebiriiyo teri muntu ayinza kukwata kawumbi ka ssente n'akatuusa mu banne nga kakyali kawumbi kembeereze kenyinira nsobola okukatoolako naye nze nsobola okumanya nti nnumirirwakokko sisobola gamba nti sisobola kubbako ffenna tuli babbi naye ababbi abalumirirwa wangi anti yuliriza nakugambye nti ssente sizigaana naye saagala ssente zirimu kubuzaabuza nakucumpana na bubbi ate sigambye nti nze njagala genda gguluwa genocide musala mpe ssente bwampeeza abaani simanyi kuŋŋaanya abantu no nze kyenfa batutere ssente zaffe ku ssimu zaffe kuba essimu zaffe ziri registered kimala tebaddamu ziwa bantu suno ogenze n'ogamba nti olumirirwa abayimbi abaana bangi baliyo nga bamenya studio bakolera nnyimba baana bameka bwakwayo ofa okujja okukola ennyimba kakati ekisookera ddala embeera gye tulimu kati ogimanyi bulungi tomwana ne bw'omugamba nti jangu okola oluyimba kyaddamu okugamba nange kakati ate sina bwe ntuuka eyo biki omanyi mu Uganda embeera gye tulimu sinnungi tulina okikkiriza kati studio weeri abaagala okukola basobola okujja ne bakola naye batuuseewo batya kyekikulu ate nze okusitula Uganda music si gwe gusoose nali nkozeeko abayimbi sijja bigenda mu details ekyo mukimanyi seetaaga byogerako ebyo nabigenda wala nnyo embeera zange muzimanyi when it comes to Uganda music nze njiwawo omubiri so mu bufunze ladies and gentlemen tusaba gavumenti ekkirize mpanzeemu ku muliro n'enkalakata n'ennumba n'empalampa lwa busungu na bulumi okusinziira nti abantu bannaffe batulyamu enkwe nga beefudde abantu abalungi ebo waggulu olwokuba balina access egende w'abakulu baganya okulwanirira bano abaana bato naye namwe obusente bwe mujja kubulya buggwewo tusigaye nga twetunulira nga twesanga nga mwabumalawo so lwaki tokwata n'olumirirwa munno omuto ebyo nabyo balimu tubamu ku bapayoniya baabyo naye itizoke kubanga bagamba negwoza dda kubira engoma n'ozina kati nabo baba bakikoze nze neewunya omuyimbi asobola okuvayo nagamba akola sente ku online era be bababuzaabuza gavumenti bawoza afande Salim Musale ekivulu ekiba ku TV ojja kufuna mboti nina endowooza yange nze netegeera yange nti waliwo abantu abatakyanoonya buswazi mpozi ng'ebintu mbitegeera bulala butuufu afande Salim Musale akyanoonya obuswazi busho bwebeera ku TV afuneko akakadde kati ebyo byonna byonna biraba nkulayirira amazima gagana mu tewali muyimbi kyafunamu okuleka abasajja abayaaye biba basajja bamu baani abo abasimanya aba UPRS bonna babbi Uganda music nga tewannaba kujja copyright teeka ne lyerambulula bweriti Muzeeyi Museveni tuwe copyright amuyimbi yeefunire ssente ye ng'ejja kuye naye watali ekyo buli muntu yenna ali mu industry ya music yeefudde mbu yakoze akabiina babbi bonna bali mu kubba bubbi abantu bali mu kulya ku music w'abaana bali mu kulya ku maanyi g'abaana nga omwana afulumya olimba ne luhiitinga n'atalulya kuwadde 100 nga gasajja gali eyo tamanyi nga n'omugamba yimba solfa zo zimaleyo tasobola zimalayo naye nga bali mu kulya sente z'abayimbi olwo lwe luyimba lwemanyi olwagaana okuggwa abayimbi ba Uganda batukolamu da divide and rule okwegatta si kwangu